basobola okubeera ne bakola research abaana beenoonyeza ekyo kyanjawulo mu kikaaya weewaawo bakiwadde munnange bwebujja jjukira ennyindo teziva bweru nga Wambwa awulidde ey'amasavu ate amasavu si mugabano ng'ow'amaanyi yaganyaze Lutambwa mu lwente batuulira ddala kitebe essanyu lye nnina likirako ery'omwoki wa Nakatansense kubanga wammanjaayo alwawo kubanga nsituddeko ku ngule eno eyawanguddwa Radio Simba nga eyita mu nteekateeka eteekebwateekebwa ey'okulaguza bannayuganda emanyiddwa nga koodi mu biseera eby'engule nga nze Ssengule 2022 mu butuufu nsaanidde okuyozaayoza Lubogola Simba kubanga nze omu ku baali batambuddeko ne koodi enteekateeka eno ngimanyi bulungi eya koodi eba yakulambuza ebitundu byonna eby'ensi eno era nga ne koodi omulungi gwaffe ku ngule gye mawangula eya 2022 yali mu kibuga Nairobi ne Mombasa mu ggwanga ery'e Kenya era twanyumirwa nnyo twayiga bingi twasomesebwa ate nga ffe abaali abakontanya abatuuka ku fayinalo mu 2022 twawumbulako twalinda okudda nga tutowolokose oluvannyuma lw'emitendera gy'engule nga mugimanyi byonna kale njozaayoza ssentebe w'engule ssentebe w'ennyumba ey'engule Professor of Words Professor JJ Semanda Wami Janet Semanda tuyozaayoza ngatta nange eddoboozi kwaga amaloboozi ge wasooka okuwulira nga bakuyozaayoza olw'okuwangula engule eno eyitibwa Outstanding Radio Program for Domestic Tourism Promotion Award era nga eva mu World Tourism era nga yafunibwa okuva ku olwo olwa World Tourism Day ku lunaku olwo olwa World Tourism Day waawo Radio Simba muyogeyoge mwebale nnyo mwebalire ddala akola ekirungi omwogerako era akola ekirungi yeebazibwa era bagamba akola ekirungi asiimwa n'olwekyo mwebale nnyo ddala Radio Simba yajja mu nsiike eno eby'empuliziganya ekola ebintu byanjawulo era ebyayo byonna byekola bwozaamu bwoza n'olwekyo nga bebaga nti ekwata omwami ebunakyalo Simba kyetandika nga n'abalala bavaayo bakitandika Simba buli kyetandika nga n'abalala bavaayo bakitandika naye kino ekya koodi tutunuulire tulabe sisuubira nti nno wanaabayo okulala agezaako okukigegengako Simba yajja bwayo tugambe nti yajja nga kiddo ekyennyanja Nalubaale mwebale nnyo okuyiiya mwebale kutuyiriza mwebale kutuweereza ebintu ebinyuma ebinyuvu ebituyiriza ebitusomesa ebitwongerako okutujja ku ddaala erimu n'okudda ku ddaala eddala n'okweyongerayo nze Musibosa Geoffrey Munabisiro Ssengule 2022 lwakuba sibadde n'endukusa yange naye nga njagala twebalize wamu n'endukusa yange Kawoya Kelvin endukusa empanguzi y'omwaka 2022 mwebale ddala yesibadde naye kubanga ali mu bigezo ate nga nze nsobodde okutuukawo wano ku sseddume Lubogola Simba era nenfuna omukisa kamuyita ogwa Nanteza ebulamba nensanga engule eno era nga nyongera okwebaza Radio Simba Professor Janet Semanda ne banne bebatambuza engule omuzaana Nansubuga Brenda mukulu Kisuule Waguma ne Ssaabawandiisi Kojja Kigudde awamu ne bakama baffe bonna abatwala Lubogola Simba 97 mwebale ddala Ssaabasajja Kabaka awangaale.